إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أقول قد بيبتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. تكم يونتي نومسوم غوافي اوغوكو تيغيرا ومقدمة تبايتا خطبة الحاجة إيرانغا أغوى مكرو غايو إيرانغا أرواليرو بإذن الله تبارك وتعالى جغلت تكوات كوليكشي يوكونا إن شاء الله تعالى. توجه تلابا okufe mabega ebigambe ebya makuru gaabyo n'okunnyonnyolamuko ekitonotono biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Era nga twatandika nga tugamba nti innal hamdalillah, mazima amatenda amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala, nahmaduhu, tumutendereza n'amatendo gaga amajjuvu aga waggulu agatali mu bukendeevu, wa nasta'inuhu, era gwe tusaba obuyambi ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, wa nastaghfiruhu, era gwe tusaba okutusonyiwa ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa na'udhu billahi min shururi anfusina, era tusaba Allah batuddukirewa Allah atutaasa obubi bw'emyoyo gyaffe, wa min sayyiati a'malina, ne emirimu gyaffe emibi. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, Allah subhanahu wa ta'ala gwabeera alungamizza teri asobola kujja kufubutuka eri ate n'amubuza. Wa man yudlil fala hadiya lahu, ate mu ngeri y'emu ne gwabeera akkiriza bule asazeewo nti abule teri asobola kumulungamya. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, era bwe ntyo nkakasa n'enjatuza n'olulimi lwange nti tewali kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala, yekka omu bw'omubwe, atalina kimugattibwako, amakulu atalina kisaana kumugattibwako oba kumugattako. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, era bwe ntyo n'enkakasa mu mutima gwange n'enjatuza n'olulimi lwange nti mazima nabbi waffe Muhammad sallallahu oba mazima Muhammad mubaka wa Allah oba muddu wa Allah era mubaka we. Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, abange mwabakiriza muti Allah subhanahu wa ta'ala mu butufu bw'okumutya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, okufate kubatuukangako okujjako nga muli abasiraamu abatuufu abannamaddala. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، abange mu abantu mutiye omulezi wammwe Allah tabaraka wa ta'ala, oye yabakola eyabatonda nga bajja mu mwoyo gumu, Adamu alayhi salatu wassalam. Wa khalaqa minha zawjaha, n'abanga atonda okuva mu Adamu alayhi salatu wassalam omwoyo gwo n'atondamu mukyala we Hawa. Washiwulidde wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, omuno n'agenda afubutulamu ate abakyala abasajja bangi n'abakyala bangi, amakulu abantu bangi, abantu bangi. Wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, era mutya Allah subhanahu wa ta'ala oyo gwe musaba naye. As'aluka billah, kusaba kulwa Allah, abakkiriza musaba naye ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala,
okiwulidde abantu basaba naye ekitiibwa Allah azza wa jalla taqullah wattaqullah alladhi tasaaluna bihi wal arhama enganda muziyunge mutye okutulawo enganda okiwulidde mutye okutulawo enganda kubanga kigambo okutula oluganda kinene zibu nnyo inna allaha kana alaykum raqiba Allah subhanahu wa ta'ala abalondoola raqibun ala a'malikum abalondoola ku mirimu gyammwe raqibun ala ahwalikum abalondoola ku mbeera zammwe mu suratu nisa ya ayyuha alladhina amanu ttaqullah abange mmwe abakkiriza mutye Allah subhanahu wa ta'ala waqulu qawlan sadida mwogere n'ebigambo ebituufu ebigambo ebinywevu yuslih lakum a'malakum munakikola ajja balongooseza emirimu gyammwe wayaghfir lakum dhunubakum abasonyiwe n'amazambi gammwe waman yuti'i llaha wa rasula omuntu yenna agondera Allah n'omubaka we faqad faaza fawzan 'azima aba yesiimye olw'esiima olwa waggulu awe twakoma barakallahu fikum njagala tuwongereko biidhnillahi tabaraka wa ta'ala naam ebigambo bigamba nti amma ba'd yani ba'da hadha al-kalam oluvanyuma lw'ebigambo ebyo kitegereka bulungi amma ba'd oluvanyuma lw'ebyo fa inna asdaqa al-hadithi kitabullah mazima ebigambo ebisinga obutuufu kyekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala byebigambo bya Allah azza wa jalla nga Allah bwe yatugamba nti watammat kalimatu rabbika sidqan ebigambo by'omulezi wa Allah azza wa jalla byajjula mazima okiwulidde inna asdaqa alhadithi kitabullah rusikibirati inna ahsana alhadithi oba ahsana alkalami kalamullah okiwulidde bigambo ebisinga obulungi bye bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala definitely nga tewaliwo bigambo byonna biyinza bisinga bulungi biyinza kusinga bigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala bulungi tewaliwo bigambo biyinza kusinga bigambo bya Allah azza wa jalla mazima Qur'ani eyekitiibwa ejjudde mazima temulimu bulimba n'akamu n'akeddagala wadde akatonyeze naam fa inna asdaqa alhadithi kitabullah emboozi ebigambo ebisinga obutuufu bye bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala wa khayra alhadyi hadiyu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama n'obulunga mu businga obulungi bwe bulunga mu bwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama bwe yatujjira nabwo okuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala definitely nga bwe buteekeddwa okubeera obulungamu obwa waggulu obulungamu obw'oku ntikko kubanga buva wa Allah waffe subhanahu wa ta'ala buva wa Allah waffe subhanahu wa ta'ala nanyini mbeera zonna nanyini kumanya buli kimu kyonna definitely buteekwa kubanga bujjuddemu obulungi obutagambika wa khayra alhadi obulungamu obusinga obulungi hadiyu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama bwe bulungamu obwa nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam bwe yatujjira nabwo okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayagala tubukolereko tubutambulireko tubeere nga tuwona tubeere nga twesiima tubeere nga tuwangaala bulungi wano mu dduniya wa barakallahu fikum kyovudolaba nti min nawaqidil islami mu bintu ebijja omuntu mu busiraamu mani itaqada omuntu yenna akkiriza anna hadiya ghayri nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama nti obulungamu obutali bwa nabbi alayhi salatu wassalam obulungamu obw'omulala yenna atali nabbi sallallahu alayhi wa sallama oba bano bapasita oba bano abasamize oba bano abarogo abafuusa abakola batya abaleekaana nti obulungamu obw'omuntu yenna omulala atali nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama omuntu yenna akkiriza nti bwe businga obulungi okusinga obulungamu bwa nabbi sallallahu alayhi wa sallama kafara akaafuwala okiwulidde aba mukaafu tabeera musiraamu n'akamu n'akeddagala omusiraamu ateekwa kuteeka ku ntikko obulungamu bwa nabbi alayhi salatu wassalam ti bwe bukulembera obulungamu bwonna gwe kasita ogamba nti ojja kukwata ebirala ebitali bya nabbi sallallahu alayhi wasallam ate owone ng'omukaafu omu gwe twabadde tuwulirizaako ng'ayeefuula nti ate musiraamu okiwulidde bulungi
Sheikh waffe yatugambako nti oyo nno yali musalafu gwe mulaba okiwulidde ng'ategeeza nti anti kakati n'abakristaayo bajja kuyingira ejjana anti kakati mu busiraamu mu bukomeka simanyi biki ebintu ng'ebyo gasiya ng'oyo okiwulidde bulungi gasiya ng'oyo abadan n'akamu n'akeddagala kasitokkiriza nti waliwo obulungamu ate obulala omuntu ate bw'asobola okubeeramu okiwulidde n'awona tosobola kuwona busiraamu tosobola kuwona bukafiiri okiwulidde era mu maaso ga Allah n'otuukayo n'enzikiriza efaanaganako bwetyo obeera owedde muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala obulungamu obw'okuntikko obulungamu bwe tulina okutambuliramu obulungamu bwe tulina okuyingiramu ffenna ne tuwona mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala bwe bulungamu bwa nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam bwe yatujjira nabwo wa khayra alhadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama bulungamu obulungi bulungamu obusinga bwe bulungamu obwa Muhammad nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naam, wa sharral umuri muhdathatuha ebintu ebisingira ddala obubi by'ebintu ebizuule mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala by'ebintu ebizuule mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala okiwulidde bulungi wa sharral umuri muhdathatuha ebintu ebitandikibwawo abantu ne babiteeka mu ddiini ne balowooza nti ddiini ne bagamba nti ddiini okiwulidde bulungi ng'olwaleero abantu bangi bakolera ku bubuze bakolera ku bintu ebizuule okiwulidde nga bategeeza nti obwo busiraamu nga tebubangako busiraamu n'akamu n'akeddagala nga tebuliiko bujulizi okuva mu kitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala okuva mu hadithi za nabbi sallallahu alayhi wasallama n'akamu n'akeddagala barakallahu fiikum nolekyo wa sharral umuri ebintu ebisingira ddala obubi muhdathatuha by'ebintu ebizuule bannanga oluusi waliwo ekigambo ekitera okwogerwa omuntu n'agamba nti neyesiwala nnyo waliwo ebintu bye twagulumiza ennyo nankani mu busiraamu alhamdulillah kirungi si kibi naye ate ne tuwewula ebirala ebibisinga amaanyi mu bubi mu kuzikiriza mukola kutya kati ng'ekintu kya bid'a okiwulidde bulungi abantu twagulumiza nnyo embizzi obutagirya ekyo kirungi nnyo kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagitugaana owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti tugirya naye okugulumiza okwo okiwulidde ate ekisinga obukulu nga ye bid'a kwe kuzuula mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala ate kyo ne tukiwewula ne tulaba nti mayina ne tulaba nti temuli okiwulidde ekyo nno kya bulabe ekitagambika barakallahu fiikum maaso ga Allah soba Allah atulungamye ya rabbi okiwulidde n'olwekyo ebintu byonna ebizuule mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala bye bisinga obubi okusinga ebirala okusinga amazambi amalala kubanga nabbi waffe sallallahu alayhi wasallam bino ebigambo yabyogera era yabisomesa basahaba nga bwe twakiraba mu lekiki eyaggwa nti nga basahaba batunyumiza batutegeeza nti omubaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam yatuyigiriza khutbat alhaja wakiwulidde bulungi kama yuallimuna sura min alquran au fi alquran okiwulidde nga bw'atuyigiriza essuula okuva mu Qur'ani y'ekitiibwa abalakkana okiwulidde bulungi kigambo ku kigambo eno khutubatul haaja gye tuli mu kulabako wano okiwulidde ffe okugirabako n'okugamba nti tugigaziye abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala babeere nga bategeera ebigambo ebirimu si kugamba nti muzannyo buzannyo wabula ta'assiyan bil Mustafa alayhi salatu wassalam mu ngeri ya koppa na kugoberera nabbi waffe sallallahu alayhi wasallama yakikola ekyo nga nnyonnyola abantu bigambo ki ebirimu nankani ebigambo ebirimu bitegeeza ki wa hakadha barakallahu fiikum. Naam, nabbi agenda mu maaso n'agamba sallallahu alayhi wasallama mu bigambo ebyo nti wa kulla bid'atin dalalah buli kuzuula kwonna buli bid'a yonna bubeera bubuze buli bid'a yonna buli kuzuula kwonna bubeera bubuze okiwulidde abantu bangi olwaleero babbinkira mu bintu ebyokuzuula ebyo nga tebafaayo balowooza nti ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala abalala ne bw'obagamba ate abalala subhanallah babikola babimanyi okiwulidde bamaseeka bangi bawangalira mu bintu ebyo naye nga bakimanyi nti obwo si busiraamu n'akamu n'akeddagala naye nga bali mu kubuza baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala nga bali mu kubuza baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abalala subhanallah ne batuuka okwekwasa specious arguments okiwulidde bulungi enneekwasa zitajja
n'akamu n'akeddagala nga bawoza nti gwosinga Sseekagundi, nga Sseekagundi abikola, nga Sseekagundi tuba naye, nga Sseekagundi abaayo. Okiwulidde eyo si hujja mu maaso ga Allah mu dduwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lwanakukwata n'akuyingiza omuliro tojja kugamba nti twalina Sseekagundi owone. Okiwulidde bulungi nti nga Sseekagundi yabikolanga owone, kubanga mwenna mujja kubeera nga muli muki mu adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Ogezaako kumwesibako nti mwe mwatubuza, mwe mwakolanga bwe muti, mwe mwatugambanga bwe muti, ebyo byonna nga tebikyagasa. Ebyo byonna nga tebikyagasa. Abantu olwaleero batuuse ne ku extent eteekulula bid'a ne baziteekululamu emiteeko. Bid'a wajiba, bid'a mustahabba, bid'a asimanyi haramu, bid'a asimanyi makuruhu, bid'a asimanyi mandubu. Okiwulidde bulungi ebyo byonna si bituufu. Ate ffe tukulinda bulinzi wali n'omala okuteekulula bid'a zonna, okiwulidde ne tuzizingako zonna n'ekigambo ky'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ekikulembedde ekigamba oba kituliko kitulaba ekigamba nti wa kullu bid'atin dalalah. Buli kuzuula kwonna oba gwoteekuluddemu emiteeko miliyoni nnamba, eyo yonna miliyoni ennamba dalalah, bubuze. Buli kuzuula kwonna, buli kuzuula kwonna bubuze. Kati gwoba oteekuluddemu emiteeko miliyoni oba oteekuluddemu emiteeko 5,000, okiwulidde bulungi ffe nga tukwata emiteeko egyo gyonna 5,000 nga tugiramulako obubuze, kubanga nabbi yagambye sallallahu alaihi wasallama wa kullu bid'atin dalalah, na buli bubuze bwonna. Kul eyo min alfadhil umum, ejjanga ebunyisa. Okiwulidde ekyo kigambo kul kijjanga kibunyisa. Wa kullu bid'atin, all. Okiwulidde bulungi buli kuzuula kwonna, buli bid'a yonna nabbi agiramuddeko n'agamba nti bubuze. Kati tekisaana kubeera nti tuta bid'a zonna, tetusaana kubeera nti tuta bid'a zonna. Ate no waliwo abakasama bid'a ila bid'a hasana wa bid'a sayyi'a. Okiwulidde bulungi nga bazikasama nga bazijjamu bid'a hasana mu bid'a ennungi ne bid'a sayyi'a mu ne bid'a embi. Okiwulidde mustanaduhum, okiwulidde kwegamba kyebeekwasa daliluhum, kyebeekwasa ekyamaanyi ennyo ye hadithi y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, nga hadithi ya Jarir ibn Abdullah al-Bajali eri Muslimu mu Ahmad mweri ne walala awatali eyo. Hadithi egamba nti man sanna fil islami sunnatan hasana. Okiwulidde bulungi man sanna fil islami sunnatan hasana, mbu omuntu atandikawo mu Busiraamu nga bavuunula ekigambo ekyo. Okiwulidde munzivuunula enfu etali ntuufu nga bagamba nti ay man ibtada'a fil islami bid'atan hasana, mbu omuntu azuula mu Busiraamu bid'a embi, ekitali kituufu n'akamu n'akeddagala. Ebigambo bino eby'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tuteekwa bitegeera nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yabisomesa, tuteekwa bitegeera nga basahaba bwe babitegeera, ne tulyoka tuyitawo mu maaso ga Allah. Tetubitegeera okusinziira ku hawa zaffe, okusinziira ku kwagala kw'emyoyo gyaffe. Tetulina kubitegeera okusinziira nga ffe bwe twagala. Eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kati ekigambo ekyo bwe twagala okitegeera obulungi ennyo, tulina okuddayo ku sababu wurudi hadha alhadith, ensonga eyayogeza nabbi sallallahu alaihi wasallam ebigambo ebyo, ensonga eyayogeza nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama ebigambo ebyo. Sababu hadhihi alqissa, okiwulidde bulungi, sababu hadhihi alqissa, sababu y'ensonga, kugamba ensonga lwaki nabbi sallallahu alaihi wasallama yayogera ebigambo ebyo. Waliwo munasaba ng'abantu bajja mu ba Arab, okiwulidde nga baavu, obwavu bubaluma, bonna basiiwuuse, bonna bakoze, enjala ebaluma, mu butuufu nga baavu ekigenda ewala, baava mu Mudar. Okiwulidde nga Jarir bw'atugamba baava mu Mudar radiyallahu anhu. Okiwulidde ne bajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallama nga basahaba batudde naye. Kuba Jarir agamba nti kunna julusan ma'a nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, twali lumu tutudde ewali omubaka Muhammad alaihi salatu wassalam. Kati abantu abo bwe bajja ewa nabbi sallallahu alaihi wasallama, nabbi n'abatunuulira ng'embeera yaabwe gye balimu wallahi enakuwaza. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'anakuwala omubaka wa Allah alaihi salatu wassalam. Okiwulidde bulungi, n'anakuwala tama'ara wajhuhu. Okiwulidde bulungi, kinki kyakyuka ne kibeera nga kugamba asafan wa huznan,
mungeri kugamba anabanti anakuwadde omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallama lwaki olwekyo kyeyalaba kunakani ku bantu abo min athari al-faqr obwavu obufu bw'obwavu nga bubaliko obutagambika n'akamunaka eddagala okiwulidde bulungi kiki yakola omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallama qama fa khataba fi nnasi okiwulidde bulungi yayimuka n'abeera nga yawa abantu khutuba yabawa abantu maw'idha okiwulidde mu maw'idha eyo amarahum bi an yatasaddaqu okiwulidde yabalagira okubeera nti basaddakira abantu abo yabalagira okubeera nti basaddakira abantu abo abajja Madina nga bavudde Mudar naye ng'obwavu bubatta okukamala obukamazi era mu khutuba ye Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yasomamu aya egamba nti ya ayyuhalladhina amanu anfiqu مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين yakubiriza abantu okubeera nti bawaayo okiwulidde bulungi yakubiriza abantu okubeera nti bawaayo basaddaaka okiwulidde ng'ekiseera tekinnajja omuddu nankani ajaali nga tennamutuukako waneegombera okubeera nti alindikirizibwamu akatono asobole okusaddaaka asobole okulongoosa asobole okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala okutereeza imaani ye naki ng'ebyo byonna tebikyasoboka baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala okiwulidde era Nabbi sallallahu alayhi wasallam emigambo ebyo nayongera okubakubiriza abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala nga baragaba abagazisa tasaddaqa rajulun bidirhamihi bidinarihi biswa'i burrihi biswa'i sha'irihi abakubiriza basaddake okiwulidde bulungi omu alina dirhamu azireete okiwulidde bulungi atoleka aleete alina dinari atoleka aleete alina gundi engano agireete alina sha'ir eri etannagira etannalongoosebwa agireete Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yayogera ebigambo ebyo faqama rajulun omusajja n'ayimuka okiwulidde omusajja n'ayimuka min alhadirina okiwulidde eyasooka okuyimuka awwalu man qama min alhadirina eyasooka okuyimuka istijabatan minhu limaw'izati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mungeri yokubeera nti ayanukula omulanga gwa Nabbi sallallahu alayhi wasallam gwakubiye fadhahaba ila darihi nagenda munjuye liyauda bima tayassara lahu min sadaqatin okiwulidde kwegamba asobole okubeera nti aleeta kyasobodde mu kusaddaaka oba mu kuwaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala kiki yakola ng'atuuse wadaa dhalika bayna yadayi nabiyyi sallallahu alayhi wasallama n'aleeta byaleese n'abiteeka mu maaso g'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama weetegereze bulungi ekyafaayo kino oleme kubuzaabuzibwa muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala falamma ra'a sa'iru ashabihi ma fa'ala hadha basahaba basigadde bonna bwe baalaba ono kyakoze omusajja ono kyakoze iqtadaw bihi wantalaqu aydan liyauda kullun minhum bima tayassara min as-sadaqa buli omu yenna yasituka n'agenda ewuwe oba n'agenda lyagenze asobole okubeera nti aleeta saddaaka okiwulidde bulungi oba kyasobodde mu saddaaka mu kuwaayo mu kubo lya Allah subhanahu wa ta'ala Jarir wagamba nti fajtamaa amama an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam min as-sadaqati kaljibal okiwulidde Nabbi sallallahu alayhi wasallama ne bimukuŋŋaanirako ba awo okiwulidde saddaaka ne zikuŋŋaana awo wallahi nga ziringanga ensozi nga bw'olaba ensozi abantu bataharrase naye nga Allah ayisirizza mwani musahaba oli akulembedde asoose kakati فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تنور وجهه وشورد كأنه مذهبة على خلاف ما كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الأعراب وشورد النبي صلى الله عليه وسلم ويلبا ngaba sahaba banu kudde ekigambo ekyo wallahi nasanyuko kamarobu kamazi ekyenyi ne kijulamu ennuru okiwulidde okwawukana kaate n'omulundi guli ogwasooka ng'alabye abantu bali ekyenyi kyakyukako naye nga kikyuka ki nga kikyuka huznan nga kikyuka asafan nga kikyuka kwegamba mu ngeri yakola ki mu ngeri ya bulumi mu ngeri ya Allahu akbar Allahu akbar naye wano Nabbi sallallahu alayhi wasallam oluvannyuma lw'okulaba nti basahaba baanukudde ekigambo ekyo ridwanullahi alayhim ajma'in yasanyuka nnyo Nabbi sallallahu alayhi wasallama yasanyuka nnyo Nabbi sallallahu alayhi wasallama Allahu akbar
Naam, agamba kugamba mu kyafaayo ekyo mulimu nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam oluvannyuma lw'okusanyuka bw'atyo, okiwulidde bulungi, oluvannyuma lw'okusanyuka bw'atyo, oluvannyuma lw'okulaba nga basahaba masha Allah baanukudde ekigambo ekyo, Nabbi sallallahu alaihi wasallama kyava ayogera hadithi eyo. Hadithi mbulamba bwayo egamba nti man sanna fil islami sunnatan hasana, bannanga omuntu yenna akola mu busiraamu ekigambo nga kirungi, sunna nga nnungi, kugamba atandikawo mu busiraamu, kugamba akoze mu busiraamu enkola nga nnungi, okiwulidde n'abanga yasoso gikola falahu ajruha, alina empeera ze kigambo ekyo kyabeera akoze, wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah, ne bano bonna abagenda omukoppa, abagenda omugoberera mu kkola ekyo ekirungi ekiriko obujulizi okuva mu Qur'ani ekitiibwa ne hadithi z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, bonna agenda kubafunako empeera duna an yanqusa min ujurihim shay'un, nga tewaliwo mpeera yonna ekendedde ate muzaabali. Kati muwetegereza hadithi ena nga tukyali awo wokka, barakallahu fikum, ogyetegereza obulungi, ekigambo sahaba kye yakola kyali kyakusaddaaka, ate nga akikola nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam amaze bakubiriza okubeera nti bakikola. Oyinza otyo okugamba nga bano bamubutadi'u bwe bavuunula hadithi eno ey'ekitiibwa ne bagamba nti man sanna fil islami sunnatan hasana, nga bagamba nti aymani butada'a fil islami bid'atan hasana, ekifu ekitaliiko wallahi bujulizi n'akamu n'akeddagala nti bwe kityo bwe kitegeeza n'akamu n'akeddagala. Ono sahaba ekigambo kyeyakola bwe tukitunuulira kiriko adilla min alkitabi was sunna. Tunuulira Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu khutuba ye yennyini aleese obujulizi okuva mu nakali mu Qur'ani ekitiibwa, asomye aya eri ekubiriza nakali okuwaayo, so nga ate ayati mpitirivu ezikubiriza okuwaayo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'asoma hadithi oba n'ayogera ebigambo bye, okiwulidde bulungi, tasaddaqa rajulun bidirhamihi bidinarihi, okiwulidde bulungi, bisa'i burrihi bisa'i sha'irihi, akubiriza abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala okuwaayo. Kyabakubiriza si bid'a, wabula abakubiriza omulimu mu busiraamu oguliwo era oguliko obujulizi. Ono sahaba bwe yagenda n'aleeta saddaaka ze yaleeta, n'aleeta ebigambo ebintu bye yaleeta mu maaso ga Nabbi sallallahu alaihi wasallama, oyinza otyo okugamba nti yakola bid'a, oyinza otyo okugamba nti yali bid'a. Yoyo sahaba yasooka okusaddaaka, kwolwo okusaddaaka okwatandika, okusaddaaka kwaliwo olende. Okiwulidde Nabbi sallallahu alaihi wasallam abakubiriza babeere nga bagira just lwakuba nti ono sahaba ye yasooka bano basahaba okubeera nti agenda akola ekigambo ekyo, bano ne bamulabirako. Okiwulidde bulungi, ne bamulabirako, nabo ne bagenda ne bakola ekimu nga kyakoze, tebakolangako bid'a, tebazuulangako n'akamu n'akeddagala. Okiwulidde bulungi, n'olwekyo tafsiri egamba nti man ibtada'a fil islami bid'atan hasana, okiwulidde eyo nfu ku hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama eyo. Okiwulidde bulungi, Sheikh Albani agamba nti kitegeeza ki, ay man fataha tariqan, okiwulidde bulungi, amakulu omuntu aggulawo ekkubo, okiwulidde bulungi, omuntu aggulawo ekkubo, ye tafsiri entuufu ey'omubaka nakali ya hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, man fataha tariqan, omuntu aggulawo ekkubo, n'abalala ne bamulabirako, ne babeera nga bateeka mu nkola ekigambo ekyo ekiriko obujulizi okuva mu Qur'ani ekitiibwa, ekiriko obujulizi okuva mu hadithi y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Naam, era mu ngeri y'emu ekitundu ekyokubiri ekya hadithi kigamba nti waman sanna fil islami sunnatan sayyi'a, n'omuntu yenna akola mu busiraamu ekigambo nga kibi, okiwulidde bulungi, abantu ne bamulabirako ne bakikola, fa alaihi wizruha, agenda kufuna kugamba ezzambi lyakyo, ali mu tageti yalyo butereevu, kugamba ateekwa oddifuna. Okiwulidde bulungi, ate seeki kyokka, wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah, ne ebibi okugamba bano abakikoleddeko agenda kugamba bonna kubafunako amazambi, kubafunako ebibi, duna an yanqusa min awzarihim shay'un, nga tewaliwo kugamba nga ne bali tebakendezebwamu mubi, nabo bennyini bagenda kufuna ebibi ebyo kugamba ebiva mu ekyo kye bakoze kiri haramu mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati tafsiri eri gye tuwogeddeko nitugamba tafsiri nfu ey'abana bid'a egamba nti man ibtada'a fil islami bid'atan hasana, okiwulidde bulungi, mubiraga nti nfu, okiwulidde ffe tutandikawo n'akamu n'akeddagala.
siffe tutandikawo n'akamu n'akeddagala wabula omulimu ate ekyokubiri omulimu gwa tahsin nti eno sunna hasana ogwo si gwaffe n'akamu n'akeddagala guteekwa okubaako obujulizi ashari Allah tabaraka wa taala yagukomentingako nti hasana okiwulidde bulungi omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakomentingako nti hasan so siffe kati ffe obujulizi tunaabujjawa nti kino hasan n'akamu n'akeddagala okiwulidde bulungi n'akamu n'akeddagala siffe tuteekawo almusharri'u huwa Allah ateeka amateeka munnankali era n'agalamula mu busiraamu bwaffe yewe kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yekka okiwulidde bulungi ne nabbi sallallahu alaihi wasallam asomesa na kutuusa ekyo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyabeera akoze eki kyabeera mulagidde oba kyabeera mulaze owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala wa barakallahu fikum ate mu ngeri y'emu singa bannabid'a bavuunula bwe batyo nti man ibtada'a fil islami nga bwe tugambye nti bid'atan hasana yalzam kibeera kitegeeza nti ne maqta oba naka n'ekitundu ekyokubiri nti waman sanna fil islami sunnatan sayyi'atan okiwulidde bulungi kugamba amakulu babeera nga bategeeza nti n'ekyo kitegeeza nti waman ibtada'a fil islami bid'atan sayyi'atan okiwulidde bulungi bid'atan sayyi'atan naye nga sayyi okiwulidde bulungi sawaun bid'a oba si bid'a okiwulidde bulungi sawaun bid'a oba si bid'a oli sahaba eyatandikawo ekigambo ekyo fataha tariqan bi amrin mashru'in okiwulidde alayhi adilla min alkitabi wassunna yatandikawo yeki yatandikawo amini yaggulawo ekkubo lye yaggulawo okiwulidde n'ekigambo nga musiraamu mwekiri okiwulidde bulungi nga musiraamu mwekiri kisomesebwa mu busiraamu enkya n'eggulo nabbi sallallahu alaihi wasallam ava nakisomesa tewannayita naddakiika okiwulidde sahaba n'akiteeka mu nkola n'akiteeka kugamba n'akitandika ye n'atandika n'agenda eka n'aleeta nakanisa ddaaka naki kati eyo bid'a era mu ngeri y'emu walinganga abagira musimanyi kakati bannange omanyi wallahi waliwo bid'a ennungi kakati nga boolaba ennyonyi nga boolaba baasi tezaaliwo nga boolaba ino omuntunulira musajja watu n'ogakala ono yasomera ki okusoma nga kwamumenya okiwulidde bulungi okusoma nga kwamumenya mu baasi bid'a esimu bid'a essaawa bid'a Allahu akbar wa ilahi n'omusekerera n'ogaatikalira bono miskini ebintu by'edduniya bisigala bya dduniya ebitayingidde mu ddiini gwe kyoleeta okiyita ddiini okiwulidde bulungi kyoleeta okiyita ddiini n'okiteeka mu ddiini okiwulidde n'okiteeka mu ddiini era ng'olaga nti kiriko obujulizi era ddiini subhanallah na'udhu billah n'olwekyo wa kulla bid'atin dalalah buli kuzuula kwonna bubeera bubuze teri bid'a nnungi okiwulidde kumbi bid'a zonna mbi okiwulidde era bubuze nabbi yagambye sallallahu alaihi wasallam emiteeko gyonna ne bwe banaagiteekulula nti eno bid'a bweti eno bid'a bweti eno bid'a bweti nabbi sallallahu alaihi wasallam zonna yazizinga n'agamba nti wa kulla bid'atin dalalah okiwulidde bulungi buli kuzuula kwonna bubuze ziyada eri munnasa n'agamba nti wa kulla dalalatin fi nnaari ate na buli bubuze bwonna bwa muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala gye bugenda okufundikirira mu kyoto ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala na'udhu billah tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase bannange tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atulungamye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obulungamu ya rabbi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atunywereze ku aqida entuufu atunywereze ku tawhidi atunywereze ku sunna baddu ba Allah tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwewaza obushiriku atuwewaza obukafiri tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atuwewaza obunanfuusi tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atuwewaza bid'i okiwulidde atuwewaza ebintu ebyo by'okuzuula ebyo abantu bazikirira mu kuzuula awo okukamala obukamazi naye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tutaase barakallahu fikum subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.